asbabu dukhul aljanna, ensonga ediviiraku abanadamu okuyingira ejjana. Wakati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni aya ya Qur'an tuinayo marika man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Man mata yena gwe kajja okutanda naafa wa huwa ya'lamu nga ye aidi annahu nti mazima ddala la ilaha illa Allah ezira yesinziwe zakyesinziwa mu butuufu dakhala aljanna wakwingira jana. Khadija aliyo ibadati datakola radiyallahu anha ne basahaba batukulembera waliya bamu nga tibasaala abaikiriza Allah tibasaala tibasiiba hijja eda myaka gisembayo tibagikola bayingira ejjana. Lwaki? Ekyabayingiza jjana kalimatu la ilaha illa Allah, kubanga baikiriza nti ezira kyesinzibwa mu butuufu okutoolaku Allah tabaraka wa taala. Kyova bona tukoba nti akakwakuliza akasookerwa ku kwanayingira ejjana ayina kubanga musiraamu. Abatali basiraamu bajawa baja mu igulu, wempulira bajajamu baja kujja mu igulu. Kati ife tujaja mu jjana kuba mu bitabo byetusoma bitulaganga igulu lyakusaanawo mu Bayibuli. Kati ife tujaja mu jjana ejja kusigalawo. Saba Allah atuyingize ejjana. Amina. Kati ate omuntu ajja okugonda Allah yatukwa mu surat Ahzab waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhiman. Buli ajja kugondera Allah tabaraka wa taala wa rasulahu n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yakoba faqad faza fawzan adhiman. Ensonga esooka egy'okuyingiza omuntu ejjana kwikiriza Allah tawhid. Eyokubiri kugondera Allah naki na mubaka we. Lwaki tugondera omubaka? Kubanga wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezira kye yayogera nga akitola ku kwenda kwa mutima gwe. Buli kye yayogera nga bwabanga bubaka bwe yatola eri Allah tabaraka wa taala. Teva tulina omugondera nti alese message kuva eri mutonzi Allah tabaraka wa taala. Kati Allah nokutuka nti buli anagondera Allah ya Qur'an wa rasulahu ni sunna ahadith faqad faza fawzan adhiman, wa kwesima olwesima olukasinze ku adhim. Allah yakwesa ekigambo adhim. Buli we yakwesanga ekigambo adhim nga kitegereka nga kiba kyamuwendo. Allah yakoba inna kaida kunna adhim, enkweda abakyala liri adhim, lisingane dda shaitan, kuba shaitan tugiwangula. Wademu kola obwenzi, wademu kuno omwenge, wademu akakanje ensala wajja wasala aye enkweda abakyala titudiwangula nga yakwesimbyemu. Allahu akbar. Kati ni wano Allah yakoba omuntu ajja okuyingira ejjana ajja kwesiima olwesiima olukasinze kubanga lwawa igulu. Eyo nsonga yakubiri etuyingiza ejjana. Mu nsonga edindi editujja okuba nga dituyingiza ejjana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoba mu hadithi katugitandikire mu wagati nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Omuntu agema enjira awaye ebiseera ataamu esente ng'ebintu ebyo aliko bikola kunonya ilmu. Omuntu ali kutuwuliriza ku bridge 89.8 ateere mu radio yateeremu amanda ali ku kasimu yakyajinze. Allah odi kyamukolera sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah mwanguyikiza enjira emuyingiza mu jjana. Kiba kitegeeza nti buli asoma ilmu, buli atayo biseera bye abenga asoma ilmu, Allah tabaraka wa taala ajja kumwanguyikiza kuyingira jjana. Kati ekigambo kyaife kikoba tufeeyo ng'abaana Adamu ng'abatonde Allah tabaraka wa taala aida mu kusoma ebitabo
aye ilmu je tuba tulijja kusoma eno Sheikh tia kusoma ku nti bambone nasoma tino kugisoma bil ikhlas naam kugisoma kulwa Allah anasomesa abantu ilmu eno ejo Allah tabaraka wa taala jajo okusinzira kwa ingizo omuntu ejana ayina kubanga agisoma n'ekigendera kya kusavinga Allah ngaidi nti ali kukola iteeka lya mutonzi we Allah tabaraka wa taala tibi akambu gundi ansinga atya ilimu kanje ngeme Qur'an ebyo tibitufu akola ilmu ayina kugikola kulwa Allah tabaraka wa taala sobera mwenaawo ikiriza ntule kana kalango ate nja kwira n'amasimu kubanga wegatandisira bali kwesonga okubuuza ebibuuzo yogire kujana nize mwene naona nga onanga kwenye saba Allah ikirize abenga ningizaye amen ndi kutegereza abantu bona